Ulira ebigambo oba amawulire ga Joel Ssenyonyi, Honorable Joel Ssenyonyi, ono nga yewe Nakawa West akiikirira abantu abo mu lukiiko lukulu olw'eggwanga oba giyite Parliament, gawawazizza ensi Uganda era ne gakanga Oweekitiibwa ennyo Robert Kyagulanyi Ssentamu, President omulonde ow'abantu. Wabula ono Bobi Wine atenderezza nnyo omubaka Honorable Joel Ssenyonyi ow'e Nakawa West ku bigambo byayanukudde eri Muhoozi Kainerugaba ku mawulire ag'okubeera ng'agenda kubeera mbu ng'amwegattako. Amawulire gano gasaasaanye oluvannyuma lw'omusajja amanyiddwa nga Jimerwanga, ono nga naye Honorable owawali enjeru okubeera nga yalabikidde ku mukutu gwa internet ng'ali ne Muhoozi Kainerugaba. Era ono ebigambo bye yavaayo n'asambajja nti yasinkana Muhoozi Kainerugaba olw'okuba yali ayagala kusakira bantu be. Kati byonna mbikuleetedde mu bufunze, nkusaba n'obuwombeefu osooke vidiyo n'ogimpera ekigalo oba kye tuyita like ebeere ng'efuna mileage buli munnayuganda agifune. Kakati bw'oba omaze ekigambo ekyo mukwano gwange ampuliriza, ngenda kukusumululira n'okukutotolera owulire ebigambo ebizito omukulu Joel Ssenyonyi by'ayolekezza eri ekibiina ekya MK. Kakati ono ng'abitwala direct eri Muhoozi Kainerugaba. Wabula ng'olina okusooka okubeera ng'otegeera nti omusajja amanyiddwa nga Kazibwe Bashir wamu ne Twaha Kagabo bano baasalawo officially era ne bavaayo ne bakirangirira ku mikutu gyabwe nti beegasse ku musajja amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba oba giyite MK project, wadde nga bano baateekebwawo oba baasimbibwawo ku kaadi eya National Unity Platform era abantu ne babeesiga ne babayuwirawo omubiri era bano ne boogera ebiwanvu n'ebimpi ebirungi byonna ne babimalayo nga bawera okukiikirira abantu n'okubeera nga balayira nti tebali bavaamu tebali balyamu lukwe. Wabula gye bukedde olunaku olwaleero nga bano bamaze dda okubeera nga beeyambula ne babeera nga abantu abaabalonda babanaabidde mu maaso ne basala ekkereje bwe bato nga beenoonyeza ebyabwe ne bagenda mu MK project era ng'essaawa zino bo emirimu gyabwe bagikolera mu MK wadde nga kaadi gye baliko mu Parliament ate ya National Unity Platform. Era bano baavaayo ne baga nti omuntu wa wansi tasobola kubeera nga abategeera. Bo abantu babategeera be bali ba corporate ab'emuyenga n'ewalala. Kakati nno ne basalawo ne basala eddiro. Kakati mu ngeri y'emu omusajja omutegezi w'ebivulu bamuyite Ssaabavulu Balamu ono nga y'omu ku bacoordinator ab'ekibiina ekya MK mu bitundu ebyayo wansi yavuddeyo n'akyogera lunye n'agamba nti nga twakamaliza okusayininga Honorable Jimerwanga owanjeru tuzzaako Honorable Joel Ssenyonyi kubanga tuli mu kwogerezeganya naye era ebisinga byandibanga biwedde omwaka guno ogunaggwerako ng'ono amaze okuvaayo n'alangirira officially nga naye bwe yeegasse ku MK project. Kati wulira olunaku lwadde lwakoosajjo bw'atyo Honorable Joel Ssenyonyi yavuddeyo mu lwatu n'aleetawo ekiwandiiko n'agamba nti ye ng'omuntu tali chiipu era si wa layisi ng'abantu abasinga bwe balowooza. N'agamba nti wadde wa layisi naye ate ekisinga okwewuunyisa wa bbeeyi nnyo naddala ku bantu abaamuteekamu obwesige ne bamulonda. Honorable Joel Ssenyonyi yagambye nti mu bibiina byonna by'alaba talina kibiina ky'alaba kiringa National Unity Platform yadde okwagala okugyefaananyiriza ku goolozezaayo n'ebigendererwa okusaavinga bannayuganda. Yagambye nti NUP tugijje wala, tuvudde wala era ffe bamu ku bafawunda oba abaatandikawo ekibiina kino ekya National Unity Platform era ffe bamu ku mpagi luwaga ezo ezitambulirwako ekibiina kyaffe era abantu batuwadde obwesige, abantu baatuwagala, abantu baatwesiga, abantu batuteerawo emigongo gyabwe ne tusobola okubeera nga tuyitawo, tusobola okubeera nga tubakiikirira olw'ebyo ebibanyiga n'ebigendererwa byabwe. Era ono n'agamba nti kaabe lubaale kaabe Katonda kagwake keetonnye oba misana oba kiro tayinza kuvaayo kunama kubeera ng'ava mu kibiina ekya NUP asobole okubeera ng'alina ekibiina kyonna kyalowoozaako kebeere nga si MK okubeera ng'akyegattako. Era ono alayidde misana tteke n'agamba nti aga Katonda mu ggulu ndayira nga n'obukubakuba butonyerera nze okuva mu NUP oba giyite NUP National Unity Platform okwegatta ku kibiina ekirala waakiri politics mpanika emikono nendayira nti muvuddemu. Okwegatta ku kibiina ekirala essaawa zino politics muvaamu
ono bw'atyo bw'alayidde era n'ategeeza ensi yonna. Wabula Oweekitiibwa nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waffe agambye nti yeewuunya mu bantu bonna abasajja baakolaganye nabo talabangako muntu nga Joel Ssenyonyi. Era ono agamba nti ne bammembers bangi abalinga Joel Ssenyonyi mu NUP, wabula nga bano tebavaayo kwebamba lujja oba kweranga lujja. Bammembers bangi nnyo. Naga nti waliwo ab'olubatu era bwe yagamba nti mujja balabiranga ku bikolwa byabwe. Ab'olubatu weebali abo abatulyamu olukwe ne bava ku mulamwa gw'abantu ne basalawo okukola ebyabwe olw'ebyo ebigendererwa byabwe. Naye naga nti ekibiina ekya NUP kikyali wamu era kigumu nnyo okusinziira ku maanyi gekyalaze mu bitundu by'ejjinja e Busoga. Abantu bonna baavuddeyo ne batandika okubeera nga beeyala nga bavunnama era nga batendereza olw'okulaba ku mwagalwa waabwe pulezidenti w'abantu omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Kakati ono we yavuddeyo n'ategeeza nti NUP nga yo terina gyeraga era abagyogerera boogera byabwe era bwe mulaba nga bavuddemu tebaali ba NUP, bajja ng'ekigendererwa kyabwe balinga baawagina, balinga ba mashinary, basindikibwa busindikibwa olw'ebigendererwa byabwe era bwe byaweddeeko ne basalawo kubeera nga baddayo gye baava. Era ono yagambye nti abo tebatulumya mitwe, n'agamba nti abantu be bajja okubeera nga babalamula era n'asaba abantu bagenderere ennyo abantu bano bongere okubeera nga batunuulira n'eriiso ejjogi oba oliawo mu ssaawa eri yennyini gye babeetaagiramu nabo babalage nti nammwe tetwabalabanga we twali tubeetaagira. Ampuliriza ebigambo bya Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo byasanyudde nnyo abantu era abantu ne bawaga ne bongera okuwera ne bagamba nti bo weebali kabe lubale kabe Katonda kabeddi 226 ono bagenda kubeera nga bamuyira obululu businge ne bwe bamuyira ku 221. Njagala nnyo ojjukire 221 akalulu kaalimu vaawo mpitewo, mwalimu amaziga, mwalimu n'okuyiwa omusaayi. Abantu bangi baafa, baafiirwa businesses, baafiirwa amagulu, abaafiirwa emikono n'ebintu ebirala bingi. Abalala baasiga tebalina we beegeka luba naye nga kaali kalulu ka Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ke yawangula ono ng'akakasa era ng'alumiriza n'ebitundu 5 ku buli 100, wabula nabbi bwambu ku mudumu gw'emmundu Mwami Museveni era akakiiko k'ebyokulonda akali kakulirwa Simon Byabakama essaawa eyo ne kalangirira Mwami Museveni olw'amaanyi ag'omudumu gw'emmundu. Kakati ono akakasizza ensi naga nti basajja be weebali ba Joel Ssenyonyi n'abalala bangi nti abo bavaako obuvi ne bagenda tubatwalenga munnange obukunkumukwa obuva ku mmere ne bugwa eri, kubanga tosobola kulya mmere yonna neggwaawo nga tekuvuddeeko bukunkumukwa. Kakati agwe mawulire aga Joel Ssenyonyi gamaze okubeera nga gakakasibwa ng'akakasa ye mu bigambo bye n'aga nti talikikola kwegatta ku Muhoozi Kainerugaba kubanga talina bigendererwa byonna era ono y'omu kubasinza okubeera nga munnange bakijjanya abantu bannayuganda era okubeera nga babakooza akagiri n'okubeera nga babakaabya amaziga. Kakati ye ng'omuntu w'abantu tasobola kubeera nga awemuka ate asala eddiiro adde eri ku sayidi enyigiriza abantu bannayuganda. Nze AK Master ku lutimbe gagadde olwa AK TV emabega w'omuzinda lukulu lwa AK TV News Team okubeerawo okwanjulira ensonga mukwano gwange ampuliriza. Njagala okubeera nga nkwebaza atambula naffe n'okubeera nga munensiima nnyo okulaga nti wootali tetubeerawo. Kankusabe okuwabula kuteeka mu komenti oba olina ky'owabula oba olina ky'obuuza teeka mu komenti tujja kubeera nga tukyogerako oba nja kubeera nga nkuddamu. Mukama Katonda abankumira takumira mpeera. Bye bye.